Bo baana bawala mukwano bayoleseza misono gyangoye baana balenzi nga nabo kwotadde munnaye ayambadde olugoye olulinga olwamaggwa ye epasi yimulabyeko kati weewuze lunodde olwamaggwa do bannange yalwambadde atya bannaye anti kibadde ku amizaawadi bannange baana bawala zali ne Shakibu mukwano Spice Diana nga kwotadde munnaye wininwagi vinka ye bannange mukimanyi baby glory yakulidde ddala oh my god naye muyina maaso awo munnaye baana balenzi yanyumye atanyumye ayambadde olugoye oluliko ebimuli ebitategeerekeka ayambadde ku engule y'amaggwa ayambadde engule y'ebitategeerekeka bannaye kasooka laye vinka bannaye abaana bo bayoleseza misono mukama katonda bad black oh my god kiraga shumba bannange yemba buulire kindeke ki kugamba boyi baddawo abaana bayoleseza mibiri abambadde obwereere abambadde ebikoola abambadde endagala oh my god bannaye kugamba gw'omuntu wena biraba tosobola bitegeera oba nga tobimanyi kiyinza okugamba si byangu byakutegeera naye nga munnange ko kuba kwolesa musono kuba kwolesa musono mukazi wattu oba musajja wattu byo si byangu byakutegeera naye nga ababitegeera binyuma era omuntu w'osinzira okwambala olugoye which means kugamba luba lukusanyudde nnyo kitegeeza oba olaba nti okoze eki nti oba olaba onyumye munnaye baby glory omulaba neera nga maaso ngenda kuteerako akatambi ka Nakakaka ng'abulirira donasiya munnange ate era ngenda kuteerako omulala ku mapinki mukwano ye agambye Jeff Kiwanzi yali anneesibako sikerangako ku makya mugamba mbu jangu sikerangako ku makya mugamba nti nno mpulira njagala kubeera mu kibiina kyo naye tobisubwa naye nga kyokyo olina omumanya abaana bawala ne baana balenzi bo bayoleseza mbutoofu naye nga bami mbaagala nnyo musubscribinge mulayikinge musharinge We had no bad intentions n'oyo omwami buli kimu kyatandikanga ba mikwano ne tukwasaganya ensonga nga ab'emikwano azze ayagadde omuyimbi ayagala kuyamba muyimbi but when his mindset changed of course I had to take another route because route ye kwe yali antwala nali sijagala. We are entering 2020 Q3. Je mitima jammwe emibi ekkoolya mmwe tulireka mu 2022 bikaza kabiko wali tukaleke emabega tuyingire omwaka omupya with new ideas, new thoughts. Tuyingire wabula yuji extra nakubempi mbadde nkyagamba tuyingire omwaka omupya nga twagaliza thank you to the writer nga twagaliza munnaye kubanga gyokoma okwagaliza munno katonda kyagenda okoma okublessinga naye gyokoma gwe okubanga akatimako kajjuddeko like nga gwe toyagalizangako yadde muntu abe bulungi. Do you know what is more interesting ku muntu ali eyo nga bambi tayagaliza abantu? You're going to find yourself nga you don't have any progress in life. You're going to find yourself nga ever obane bizibu. You're going to find yourself nga people are hating you. Like nga no of nature. Trust me, no one is going to stand there with you. Won't again, won't funa so idea. Tuleme kutwala bino bintu byansi cause still fena tugenda kufa. Twagenda kuzika reka twagenda kuzika na sente zo. Twagenda kuteeka weka mu keesi yo. Ogende eri Katonda. Watutera so. Bino ebintu byensi tubirako buli so. Let us wish others the better, the good. Kubanga nze evuno njagaliza ekirungi. Trust me. Era nja kujjukira bambi oyo gwine bambi yali ansalira because there is no way wagenda okunjagaliza ekirungi nze nkwagaliza ekibi. And those who are close to me, you know that once you're happy, I'm happy, and once I'm happy, you're because I have friends bemanyi nti once I'm really hurt